Ekitabo kya nnabbi Isaaya essula esooka. Okwolesebwa kwa Isaaya omwana wa Amozi kwe yalabanga ku Yuda ne Yerusaalemi mu mirembe gya Uziya, Yosamu, Akazi ne Keezeekiya bassekabaka ba Yuda. Wulira ggwe eggulu era tega okutu ggwe ensi, kubanga Mukama ayogedde. Nayonsa ne ndera abaana ne banjeemera. Ente emanya nnyiniyo n'endogoyi emanya ekisibo kya mukama waayo, naye Isirayiri tammanyi, abantu bange tebalowooza. Woowe eggwanga eririna ebibi, abantu abazitowereddwa n'obutali butuukirivu, ezzadde ery'abakola obubi, abaana aboonoona. Balese Mukama, banyoomye Omutukuvu wa Isirayiri, basenguse, bazze ennyuma. Ekibaagaza ki okukubibwa nate, n'okweyongera ne mweyongera okujeema? Omutwe gwonna gulwadde, n'omutima gwonna guzirise. Okuva munda w'ekigere okutuuka ku mutwe temuliimu bulamu, wabula ebiwundu, n'okuzimba, n'amabwa amavundu. Tebibunizibwanga, so tebisibibwanga, so tebiteekebwangamu mafuta. Ensi yammwe ezise, ebibuga byammwe byokeddwa omuliro. Ensi yammwe ab'amawanga bagiriira mu maaso gammwe, era ezise kubanga ab'amawanga bagisudde. Era omuwala wa Sayuuni asigadde ng'ensiisira eri mu lusuku lw'emizabbibu, ng'ekikuumirwamu ekiri mu nnimiro y'emyungu, ng'ekibuga ekizingizibwa. Mukama ow'Eggye singa teyatulekerawo kitundu ekyafikawo ekitono ennyo, twandibadde nga Sodomu, twandifaananye nga Ggomola. Muwulire ekigambo kya Mukama, mmwe abafuga Sodomu, mutege okutu eri amateeka ga Katonda waffe, mmwe abantu ab'e Ggomola. Zigazaaki ssaddaaka zammwe enkumu ze munsalira, bw'ayogera Mukama? Nzikusa endiga ennume enjokye eziweebwayo n'amasavu g'ensolo ensibe, so sisanyukira musaayi gwa nte, newaakubadde ogw'abaana b'endiga, newaakubadde ogw'embuzi emmandwa. Bwe mujja okulabika mu maaso gange, ani eyabasalira kino okulinnyirira empya zange? Temuleetanga nate bitone ebitaliimu, obubaane bwa muzizo gye ndi, emyezi egibonese ne Ssabbiiti, okuyita amakuŋŋaaniro. Sisobola butali butuukirivu na kuŋŋaana kwa ddiini. Emyezi gyammwe egibonese n'embaga zammwe eziragiddwa obulamu bwange bubikyawa, kwe kutegana gye ndi, nkooye okubigumiikirizanga. Era bwe munaayanjalanga engalo zammwe, n'abakwekanga amaaso gange, weewaawo bwe munaasabanga ebigambo ebingi siiwulirenga. Emikono gyammwe gijjudde omusaayi. Munaabe, mwerongoose, mugyengawo obubi bw'ebikolwa byammwe bive mu maaso gange, mulekenga okukola obubi. Muyige okukolanga obulungi, mugobeerenga eby'ensonga, mudduukirenga abajoogebwa, musalenga omusango gw'atalina kitaawe, muwolerezenga nnamwandu. Mujje nno tuteese ffembi, bw'ayogera Mukama. Ebibi byammwe ne bwe biba ng'olugoye olumyufu, binaaba byeru ng'omuzira, ne bwe bitwakaala ng'ebendera, binaabanga ebyoya by'endiga. Bwe munaagondanga ne muwulira, munaalyanga ebirungi eby'ensi. Naye bwe munaagaananga ne mujeemanga, munaaliibwanga n'ekitala, kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Ekibuga ekyesigwa nga kifuuse omwenzi, oyo eyajjulanga emisango egy'ensonga. Obutuukirivu bwatuulanga mu ye, naye kaakano bassi. Effeeza yo efuuse masengere, omwenge gwo gutabuddwamu amazzi. Abalangira bwe bajeemu, mikwano gy'ababbi. Buli muntu yeegomba enguzi, era agoberera empeera. Tebasala musango gw'atalina kitaawe, so n'ensonga ya nnamwandu tetuuka gye bali. Kyava ayogera Mukama, Mukama ow'Eggye, ow'amaanyi owa Isirayiri nti, ndyeggyako abalabe bange, era ndiwalana eggwanga kw'abo abankyawa. Era ndikuteekako omukono gwange, ne nnongooseza ddala amasengere go gonna, ne nziyawo essasi lyo lyonna. Era ndikomyawo abalamuzi bo ng'olubereberye, n'abateesa ebigambo byo nga mu kusooka. Oluvannyuma oliyitibwa nti ekibuga eky'obutuukirivu, ekibuga ekyesigwa. Sayuuni alirunulibwa n'omusango, n'abakyufu be n'obutuukirivu. Naye okuzikiira kw'aboonoonyi n'abalina ebibi kulibeera wamu, n'abo abaleka Mukama balimalibwawo. Kubanga ensonyi ziribakwata olw'emivule gye mwegomba, era muliswazibwa olw'ensuku ze mweroboza. Kubanga muliba ng'omuvule oguwotoka amalagala,
era ng'olusuku omutali mazzi. Era ow'amaanyi aliba ng'enfuuzi, n'omulimu gwe ng'olusasi olw'omuliro, era byombi biriggiira wamu so tewaliba abizikiza.